Otandika n'amannya? Amanya Senfuka Chelsea nga nva mu Lukagwe Wambale twalibwa Gombe. Ogambe nawe oli mu ttiimu? Ndi mu ttiimu Lukwago. Ttiimu Lukwago. Lukwago ali independent ate gwe ndaba NUP. Kiki ekyakusikiriza okwegatta ku Lukwago? Sibe ekyansikiriza okwegatta ku Lukwago. Lukwago ffe ng'abavubuka atukozeemu omulimu gw'amaanyi nnyo. Ate wakusanga nga olimu omutima ogw'obukulembeze amazima oba ojja kutambula ne ttiimu Lukwago. Nze ku budde buno ndi wa Nuupu naye Mr. Lukwago azze okuvuganya entebe ya meeya eya Gombe, naye tulina ekintu ekyokwegattira wamu nti ttiimu esaka bonna. Kati nze ng'owa Nuupu ndi ttiimu Lukwago olw'okuba nti mukama wange azze independent naye asika bonna, NRM, DP n'ebibiina ebirala bingi ebyenjawulo. Naye nze ng'omukulembeze ekyansendasenda okuyingira ku ttiimu Lukwago, ffe ng'abavubuka kuba nze ndi mukulembeze mu ekereziya atukutteko nnyo nakusiŋŋana nagamba mwe ng'abavubuka mutandiseewo ki? Tumugamba meeya tutandiseewo kino musuubira kukyongerako ki? Ti meeya tusuubira kino. N'abagamba kati mukole bwe muti mujja kyongerako. Ng'omukulembeze afubye abavubuka otuwa amagezi ag'enjawulo. Kyekimu nze nga kye neenyumiriza ku ttiimu, ate afubye ye tabodde mu ki mu ddiini mu bibiina kasita omutuukirira ng'omuntu akukolako mu njijjayo gy'ozzeemu. Tusuubire nti singa obudde buno Nuupu eggombe eteekayo candidate owaayo, oli mwetegefu okugenda okuwagira wa Nuupu oba ojja kusigala ne Lukwago nga guwagira, kubanga otugambye oli wa Nuupu naye ate oli mu ttiimu Lukwago? Nze ndi wa Nuupu nga Nuupu, naye singa Nuupu ereeta omukulembeze mu Gombe nsigalirayo nemba nga ndi wa ttiimu. Naye ng'obuwagizi osigala otambula ne Nuupu gwetaddewo? Obuwagizi nsigala ne Nuupu ng'ekibiina. Kyetegeeza ekuteereddewo candidate agenda okuvuganya Lukwago. Bwatomuwagidde oba tolidde mu kibiina olukwe, oli wa kibiina naye towagidde wa independent? Nze nga ku lwange mba siriddeemu kibiina lukwe, kuba omuntu oyo azze independent yafuuka wa famire yange. Wabaawo ekintu kyonnyonnyola omuntu n'akola ki n'akifuna, era ng'agamba ekiba kiri bwe kityo katukireke bwe kityo. Kati nze kye nninamu ne ttiimu Lukwago nga ttiimu. Nga bajekwanyiza balinga basatu bataano oba n'okusoma muko bweguli bwegutyo omugobi abafuna flag abalala kyabuntu nange kubeera nga sibasanyufu kubeera banyikaavu okumulugunya tetukitegeera kyabuntu odola kati boogera ebitategerekeka asimanya oba NRM nakineebuuza aba NRM ate flag nga bagiwadde olebo omukuga olebo Namboze olebo Sekuna Dr. Ben Bwanika naye yali mudikugwego n'abalala. So lwekwaso munnange olwokubanga kyebayitamu kizibu, naye kweka kaseera kajja kuyita bakakkane. Right now bakyayita mu kaseera akazibu, ate naffe tukitegeera tukyandastandinga kibayitamu kaseera kano. Ensonga eya ultimatum mpulideko nti bawadde ultimatum ya naku bbiri 24 hours. Nga nembuuza ka 24 hours ezigwako bagenda kukolawo, bagenda kujja bokya ekitebe, bagenda kukola ki? Anyway, abataddeyo petitions zo zigenda kuwulibwa zitulungiwemu, era process naye ejja kuggwa. Bannaffe bajja tegeezebwa bitambudde bitya, bigenda kwasaganyizibwa bitya. Of course naffe tukola butaweera ng'ekibiina okulaba nti okwemulugunya okwaze kutunuulibwa
nga bukyali obudde bukyali era gwe nga wakyalina kuziberera ddala so tusuubira nti lunaku emu bbiri ensonga zitujja kubanga zikwasaganyizibwa zive ku ddiri abakizina nti abantu bangi bawabeka NRM era bagamba kikyasobola okuba nti abayita ki olugamba yawa NRM ogoya yawa NRM egamuwande nabala kisobola okubanga ebimu byebyayisenzi ate zaabuuza webagamba banafe abo nti abasinga abaweebwa zifulaga aba NRM kuga ewa NRM Namboze Sengona Dr. Bedi Bwanika Alan Sewanyana n'abalala be baba NRM boogerako ate munnange obeera buli munyiikaavu nga tofunye ekiruubirirwa kakkanyamuko tomala oogera namuyita tegeereka kuba kati naawe aha singa tugikuwadde naawe ofuuse wa NRM kubanga bannaabwe abalala bafunye fulaga kati abo bagamba nti ba NRM omanyi bannaffe bano nebinga amateeka bayinza okuba tebaganisinde bulungi manyi bwewegatta ku kibiina ekipya kibiina ekirala kyonna oba tukyalimirwa kibiina kyobadde no so NDP twakajanjulira eggwanga buli ali mu NDP alina gye yava tulina abava mu DP tulina abava mu NRM olupatiki nsamba banambeki n'abalala netubaniriza tulina abava mu FDC tulina abava mu jema abava mu ANT ne bannaffe yaabo balina gye baava so kati ffe buli omu eyadde tweka tumwanirira tusosola nti ono yava mu DP bali ono yava mu NRM ono yavawa awo bannaffe bano tuze nga twayamuko nabo abamu naye tulina enteekateeka ebakuŋŋaanya oyamuko nabo kubanga nebiboogera naye boogeza busungu boogeza bunyiikaavu kubanga balyagala okufuna bendera okufuna fulaga etebagifuna so kitegerekeka babeera mu mbeera eno nga balinga abalwana n'ebirala biboogera so atuna enteekateeka ng'ekibiina ekyokubatizaawo ntoyemuko kubanga bamemba b'ekibiina bakiyingira bakyagala era nga ffe tukikakasiza ddala nti balina kinene nnyo kyebasobola okujjako kukibiina so natwagala ffenna nga bamemba b'ekibiina abafunye fulaga n'abatafunye fulaga tulabe ekibiina kyaffe kino tukizimizza ffenna tuli bamemba ba kibiina ffenna tukkiriza nti tugattako ekibiina bakiyingira beeyagalidde nga balina essuubi bajagattako era bafuna essuubi bajagattako abafunye kaadi n'abatafunye kaadi obafunye kaadi kitegeeza nti tulina mugaso mu kibiina memba abalina kyagattako era nga twagala tufunibwa memba ina zibatakubatujja bazisinkana weyokola Nze Lukwago Robert, kansala Kiikirira omukka gw'emigadde ku Gombe Division nga olunaku lwaleero lwaki tuli wano tuzze nate okwewandiisa okulaba nti tuvuganya ku ntebe abalonzi gye baatuwa emyaka 5 emabega naye nga ku mulundi guno nange ndi omu ku abagenda givuganyaako. Gombe kye kitundu ekiriraanye Nabweru ekisala n'Ennyimbwa ekisala ne Manzi ekisala ne Luweero. Gombe erina emiruka 11 biri ebyala 53 wabula mu luke 11 ogw'emigadde gye mbadde nkyakiikirira nga kansala w'omukoogo. Lwaki tuzze wano leero lunaku mandeeti y'abantu lwevaayo okugamba nti baali busaanye okulonda omukulembeze omulala ng'okuzaako omukulembeze abaddeko era nga wekibeera nti eddoboozi ly'abantu gemaanyi g'abantu nange nzize okuba nga lunaku lwaleero nga neewandiisa okubeera nti nfuuka candidate akkirizibwa mu mateeka ga Electoral Commission ne Republic of Uganda okuvuganya okubeera candidate ayinza okuba nti atwala Gombe nga sirina kibiina kyonna kwengenda kujjira ngenda kutambula nga we nali nanzija kubwa kansa naye independent naye tulina ekisinde kyekiyita ttiimu Lukwago ekisinde kigatta ebibiina byonna enzikiriza zonna amadiini gonna n'ebirala byonna tetweyawula kubanga ffenna tugamba tugenda kuweereza abantu. Biki byensuubira okukolera Gombe? Gombe ekitundu ekiri okumpi ne Kampala n'ekibulamu amazzi
Gombe kyekitundu ekisingamu enkaayana ez'amataka ng'ekifo ky'abantu okuyambibwako ate oluusi kufa abakulembeze ffe tuteekamu omunnyo abantu ane basendebwa. Gombe kyekitundu mutanaawo kubona amasannyalaze newankubadde kiri mayiro 12 nga kyetuyinza okugamba nti ebigabega bya Kampala. Gombe kyekitundu ekisingamu amakubo agasinga okubeera amabi ennyo. Gombe yalibadde y'abalimi naye obulimi tufuddeyo okubunyooza nakubuteeka waggulu. So ensonga ezo zezimu ku zezinzigyeyo okutuuka eGombe. Gombe tulinamu eddwaliro twaligambye nti eddwaliro esingamu obunene eri ku ddala lya Health Center 4 naye ffe tulowooza nti nga tulobinze bulungi nga tulina n'ettaka lyaffe eryo liyinza okufuuka eddwaliro eribeera mu Nansana municipality erigattako n'ebitundu ebirala kubanga otunya Kasangati nabo eddwaliro lyabwe ttono so nga ate ffe Gombe eddwaliro lyaffe liyinza okuba nga lyalibadde ddene n'obujjanjabi buli kyaliko wansi olwokuba tetufuddeyo kulisitula kuyiteeka waggulu. Embeera z'abakyala mu Gombe nazo zikyali nnafu nnyo, embeera z'abavubuka nazo zikyali nnafu nnyo. Byemu ku byensuubira nti tugenda kukola nga tukusa ku ezo ssente eziva mu misolo egy'eGombe kubanga Gombe esingamu makampuni amangi naye amakampuni gyegali naye tugoogerako bwogezi nti gyegali naye obuyambi bwago eri munnagombe buyinza okuba nga butono nnyo. Lwaki ali eyo njogera gy'oli nkusaba akaluluko, nsaba okumpuliriza, nsaba ojje tukole wamu tukole manifesto gye tusobola endijja kusitula ekitundu kyaffe eky'eGombe kubanga nze ndi musajja aweereza ku gavumenti ya Ssaabasajja mu masomero mu bibiina eby'enjawulo. Nsuubira mbadde omukulembeze alina byalaga byakoze so omukulembeze aga nti ngenda kubakolera nja kugattako ebyensobodde okukolera abantu tufe ekitundu kyembaddemu ekyo nebbanga etunene akabeera mu Gombe okuba nti Gombe nnyaffe tugiteeka waggulu. Oze nga meeya kusinziira ku meeya abaddeyo mu kiseera gw'obaddeyo owojja buzi? Nze mbaddeyo nga meeya aliyo lwakuba abantu basinga bakisolowooza nti byenkola byemu ku ebyo meeya byabadde akola. Nebaza abaddeyo emirimu gyakoze naye ndowooza tuddeyo mu bantu bana basiimye okumuzaayo weewaawo ate yo n'abasiimye nze banteeke kubanga mu bonna abavuganya balungi era sibayisa mu maaso naye mu bonna nze mbasinga okubeera omulungi. Ekyokulala okwegwanisa kya buntu naye asaanidde era yenze Lukwago. Kale mu kulabirako nga yaliyo biki byolaba gwe nti bino bimulemye okutuukiriza nze bye njagala okutandikirako? Saalyagadde nnyo kwogera kwaliyo kubanga entebe gyalimu ntebe y'abantu era nze sivuganya aliyo wabula nvuganya entebe ey'eGombe egamba nti mulina okubeeramu omuntu omulala. Olunaku olwaleero weŋŋamba nti ebyo ebimulemye nga teni nange mbadde kansa kiyinza okuba nga kibadde kitundu ku ebyo ebitulemedde waki owamu naye nze ŋŋamba nti ŋŋenda kujja nkolere abantu naye ng'abantu bali paati ku ebyo tulina okukolera abantu okusinga ate ku byo tubadde tukola nti ffe tukolera abantu naye ng'oluusi tebisiibyo bigasa abantu. Nze naye atuddeyo wansi ku ground tukole n'abantu ebisobola okubasitula n'okubateeka waggulu. Okusookera ddala n'ekitebe ky'eGombe kibi nnyo ekiyitiridde kubanga kikwasa ensonyi okubanga tukyasobola okutuuka ku kitebe nga n'omusuta gusobola okukubojja. Kituufu nnyo okukamenti nga ali togiwa biwata n'abantu baffe okusitula embeera zaabwe. Amakubo go mazibu nnyo ddala mu Gombe tuyinga abali e Nakasongola kubanga ne Nakasongola osangayo amakubo agasingako obulungi kuba gagali mu Gombe kubanga tuli municipality ate nga mu 2024 tugenda kuyingira city. So nze nsuubira twetaaga ebirowoozo ebipya n'omuntu awaayo ebiseera bye ku lw'abantu si kwekusa olw'embuto zaffe. Enkolagana yo n'abantu ku ground eyimiridde otya kubanga ebiseera ebisinga abantu bemulugunya tulonda abakulembeze olutuuka eri batwerabira tebaddamu kujja gye tuli bakoma omusaawa yakusaba bululu. Olunaku lwaleero lwaki nkugamba nti kibayita ttiimu Lukwago nze kennyinnyini ng'omuntu naffe tulina ekisinde eky'abantu ekitali kyange ekigamba nti osanga tusaanye okukyusaamuko kubanga mu ttiimu Lukwago tulina obukulembeze okuva mu makyaki mu masomero paka awantu wonna mu bantu gye tuli mu bantu tusuubira tujja kwongera kubakakasa bukakasa nti mwabo abangi abazze naffe mwetuli kubanga amanyi gaffe gali mu bantu. Nkakasa bamemba ttiimu Lukwago bawirako ddala mu butale mu mizikiti mu makanisa mu balokole kubanga kati naffe akulembedde chief campaign agent waffe musajja mulokole yagambye nti kanveeyo ku lw'omulimu guno gw'okutukozeemu nkulembera ensonga eno omukulu gwe bayita Justice Bekunda omwami omugundiivu ennyo nga munnaddiini atabuusibwabuusibwa bw'abanga omuntu ng'ayo asobola okuvaayo tegeeza nti tulina okugatta okumu n'emikwano mu bantu. Ebyatusikiriza bingiko naye nja kutottola ebimu ku byo. Omukulu Lukwago ye muntu atuukikako amangu
ye muntu gw'okubira essimu n'agipiikinga mu bwangu. Era mukulu Lukwago ye muntu agaba guidance awatali yadde okumufukaamirira n'akuwabula. Ye muntu atutendese obukulembeze bubeera butya. Era wano mu Gombe nja kumuyita modo naddala ku kikwata ku bulimi n'obulunzi nti ayambye nnyo omulimi n'omulunzi kuba ekitundu kyaffe kigenda kifuuka ekibuga naye kibadde kikyalimu emirimu egyo egy'obulimi n'obulunzi. So mutunuulidde nnyo ng'akwata ku muntu waffe owa wansi olw'okuba nti omuntu wa wansi bamutegerera ku kulima n'okulunda. Abo abakutteko nnyo n'ebibiina eby'obwegassi Lukwago abirimu era afubye okuyamba abantu ababirimu ng'abagaidinga. Okugeza nze n'ekizampu ya bibiina 2-3 namutuukirira ng'abantu abo ab'ebibiina baagala obbaoganayizinga obulungi obbafunira ebiwandiiko n'obbateekateeka. Teyambeerera muzibu era yabikolako bulungi n'abawo ebintu byabwe ne batambuza obwegassi bwabwe. So bingi byennyinza okutotola ku Lukwago. Ku bibiina tubulira ebibiina byatandiseewo ebyokwekulaakulanya like nti oba biyamba bavubuka oba abantu. Kakati ebibiina mu categories zonna ze biba bijjiddemu pulogulaamu yonna ebezze nga ya bibiina Lukwago bw'agitegeera ajja n'ayamba abagirimu. Okugeza tulina ekibiina kyaffe eky'ababoodabooda wano mu Gombe. Lukwago y'omu ku bantu abagezezaako okutudduukirira era ekibiina ekyo nze vice chairman waakyo. Chairman waakyo bamuyita Mukuluga Lukande Joseph. N'ekibiina ekirala kiri Mwererwe bakiyita kityo boda stage era nakyo kirina obwegassi bwakyo obwekwekulaakulanya era ssebo mukulu Lukwago oyo ye patroni waakyo. So yo ye example gyengezaako okuwaako ebimu ku bitonotono ebibiina byagezezaako okuyamba. Ebibiina bingi byagezezaako okuteekawo mu ggombolola yonna oba mu division yonna ey'Egombe. Era okusingira ddala akutte ku bibiina by'abakyala bingi era abakyala bategeera Lukwago mu Gombe yaani. N'abantu sekinnoomu agenza abayamba ng'omuntu naye ng'okusinga emabega nakulaze nti asinze nnyo okufa ku mulimi n'omulunzi kubanga obulimi n'obulunzi Gombe kwekyayimiridde kyekisinga okuba ekikulu. Amanya gange nze Kafuma Salongo wonna Mwererwe mutuuze we Mwererwe era yeesowoddeyo okuvuganya ku ntebe eyo ey'Emwererwe nga nkiika ku division eGombe nga direct council. Ekindeese wano olwaleero nzize ku kye bayita nomination oba okwewandiisa okukkirizibwa gavumenti okuvuganye ku kifo ekyo. Ozenga mu kibiina kino oli independent? Nzijidde ku kibiina kya Democratic Party. Zomu kuwa namateeka wa Mwami Lukwago Robert. Namanya Mwami Lukwago Robert mu mwaka gwa 2017 era we yantuukirira so okubeera nga tukwatagana nga nze omu ku bannamateeka be naye nga waliwo ne balooya bannange era tukola omulimu ogwo bangi abasobodde okufuna emirimu olw'Omwami Otimu Lukwago omanyi ffe tumuyita Timu Lukwago naye nga kwegamba atuyambe nnyo okusajja ffe y'abannamateeka ate era ayambye n'Egombe division yonna otwaliza wamu ate nga ayambye Egombe division yonna ayambye abantu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ayambye abakyala abakadde abaana n'abantu abala bonna ab'enjawulo. Kugamba obufunza kyenyiza okwogera ku Mwami Lukwago Robert abangi bamanyi nga Timu Lukwago. Gwasimbyeyo ku kifo kyakyato? Nze sesimbyewo yasinze nnobezi munnamateeka Lukwago era nga waliwo emisango egimu gye mbadde nga nyimiriramu nga nti waliwo omwana nga gwebakutte gendewo mu kooti kola booti ne booti ne tuba nga tukwatagana bwe tutyo. Wakayimira emisango ng'emeka egy'abaana abo bakwatiddwa mu nsonga z'ebyobufuzi? Giri emisango 4 gyendako emyaka essaawa eno n'engiwangula naye ng'era wakyaliwo emisango emirala 3 gyendi okutwala mu maaso. Balamusizaako bannayuganda mwenna abatulaba mu kaseera kano. Njagala bategeeza nti njagala osookera ddala okwebaza ekibiina kya National Unity Platform okubanga kyesize kandidenti wange Ssenone Dennis ne bamuwa fulaga. Era mu kaseera kano tubadde twakafuna stamp okuva ku kitebe bwe tugifunye ne tuddukira wano ku Electoral Commission bwe tuzze era mu kiseera kino bali mu process ya kunominatinga kandidenti wange.
erinnya nze Hannington Serwanga ndi chairman w'abavubuka mu zone gye muleeseemu. Era njagala osuubiza banna Kate Falaawo nti omulenzi ono tumuteekemu obwesigwa, tuleme munyooma olw'emyaka, tuleme munyooma olwa sayizi, tuleme munyooma lwa kintu kyonna, kubanga ebiboozi bibeerawo, bakandidenti bangi beesimbyewo, naye ate ebintu ebisinga Katonda yasinga okumanya ekikulu. Era muleese banna Kate Falaawo njagala obategeeza mwenna abandaba mu kaseera kano tugenda kuba tujjawo obuwanguzi awo. Njagala okweza obubaka buno eri bakandidenti bonna abazze mu Kate Falaawo. Senono tumuleese yakutte umbrella ya National Unity Platform, ate nga ekibanga kyekibiina ekinkuzizza nze tetugenda kukkiriza kusuula umbrella mu Kate Falaawo. Ebyo bye byange. Amanya n'eddoboozi nze Senono Dennis, abasinga mumanyi nga Dennis Flag Raiser wa NUP People Power. Mbebaza nnyo mwenna abansabidde essaala zammwe okulaba nga akakiiko kansunsudde n'enkwata flaga ya NUP, era nze flaga beala wali mu Kate Falaawo ku LC3, era mbebaliza ddala essaala zammwe. Mbasuubiza nti ngenda kubeera mukozi gye muli, ngenda kubaweereza awatali kusosola muntu yonna, awatali kusosola mu ggwanga wadde mu ddiini. Sigenda sosola muntu yenna, ngenda kuba nga nkolera wamu nammwe era nga mbeebuuzaako abavubuka, abakyala, abakadde n'abaana, mwenna ngenda kuba nkwatagana nammwe. Amannya agange mumanyi bulungi nti nze Senono Dennis, era nze kuba kansala LC3 Kate Falaawo.